Shetto akakande mulwadde nayogerako naye era nambuulira bye bagenza okumukebera era tumuteeke mu dduwa tumusabire. Yagenda Nairobi ne bamwekebejja. Saagala kwogera biki bye baamukebera kubanga teyaŋŋamba nti bisaasaanye oba obibuulira abaki abasiraamu. Naye kyetaagisa mu kiseera kino ebintu bibiri gyali n'abalala, naye kisookera ddala kumuteeka mu dduwa. Allah amusuuse kubanga mulwadde tumuteeke muki mu dduwa. Nabayo n'abalala abatambuza akatambi akakadde nti afudde, olinga amubika. Ebyo bikadde. Sheekhe Mukomera yavaayo naye kati yagenze mu ddwaliro okumukebera ate era nga bamusaba sente nnyingiko. So omuntu asobola okuyamba financially oba otuuka mu ddwaliro nga beetaaga $7 nga si kintu si kyangu, sente si ntono. Kitegeeza n'obulwadde buba serious okukebera. Kati abasobola omuyambako financially simu ye emanyikiddwa. Obuzibu bwe tulina wano abantu abawalimu beewaayo balina tadhiya, abeewaayo okukolerera umma eno okusomesa laylan wa nahari, emisana n'ekiki n'ekiro. Naye abawalimu baffe batuukibwako obuzibu batono nnyo abayimirirawo ne babayamba ne babadduukirira. Ate ogenda okulaba abantu badduukirira abayimbi, badduukirira abantu abakolaawo ebyewuunyisa. Naye baseeka baffe bwe balwala naffe kennyini tetuli organized ng'abawalimu. Twalibadde tulina ensawo y'ekiwalimu nga munnaffe bw'alwala tugamba nti atuggyemu kino tumukwatireko atambuze obulamu bwe ajjanjabibwe. Naye buli omu ali ku lulwe. Olwo gw'okubira essimu nga tayagala na kumanya. Ayo si waffe, oyo tagwa ku kiwayi kyaffe, ati tutambula naye ku manhaji emu. Naye buno bulwadde bwa muntu, bulamu bwe. Alina abaana, alina amaka, gayimirirawo gatya. Ntegerekisi. Naye omuntu ajja n'asomesa darusu n'olaba baseeka batambudde, bagenze mu darusu akida wala, bagenze Mbalala, bagenze Bushenyi, bagenze Busoga, bagenze Jindi, baseeka batambula. Naye ani aba facilitatinga asobola okugamba nti amaka ga Sheekh ono awaddeyo obudde bwe, kale kanteekengayo kilo z'omuceere 5 oba seeka tubayambeko ku mafuta. Ate baseeka tebasobola kudda mu kamera kusaba. Ntegerekisi. Tiki era ogenda okulaba oli ate ng'aseka. Naye ensi ziri ezaakula zirina entegeka eyo ng'abawalimu baabwe bo bakeera kusomesa, facilitation we ziri. Naye wano ewaffe oyimirizaawo ne darusu ne weegayirira abasiraamu basome bayambe ku darusu eyo. Abasiraamu bagenda kujja balye ng'abasiraamu si bye baliko. Naye nga baseeka baffe bayita mu buzibu obuyitirivu. Bayita mu buzibu obuyitirivu. Oli ayinza okugamba lwaki tebakola ne basomesa. Tukimanyi bulungi amasomero gano nga naddala ffe ge tulimu geetaaga ng'olina obugumiikirizo bw'ekika ekya waggulu. Owaayo obudde bwo, abamu bakuleeta mu ssomero nga tebasasula. Abamu bakukozesa bukozesa kuteeka oba okufunirako baana. Bwe batuuka eri okugabana omudidi omunene si bye kye babaako. Wali asobola okukwatira omwalimu n'agamba nti omwalimu waffe ono tuwangadde naye wano emyaka 10, kankwateyo obukadde 5 obwawamu mbumuwe nga si musaala. Mwebaza omulimu gwakoze ku ssomero wano ani oyo. Naye ogenda okulaba abantu bo beetuusaako ebirungi, bakola kino ne kiri. So nga abawalimu baffe beetaaga okubeera nga basiimibwa. Ne bw'ogamba buli mwaka nfuneyo omuwalimu omu bw'ati, muge katumwebaze okuweereza umma. Naye abamu babafunirako baana ke kalango kaabwe ne batamanya nti omuntu omuwalimu okubeera mu ssomero lyo kwe kujja kw'abaana. Era nga abawalimu baavudde mu masomero g'eddiini tegasobola kuyimirirawo ne bw'oba wakola erinnya. Bawalimu be bakwatiridde amasomero. Era olagera tusomesa eddiini, tulina seeka gundi ne seeka gundi. Naye seeka gundi yo ne seeka gundi muba wakyenkana ki? Kati obuwalimu bwetaaga obugumiikiriza obwa ddala. Kati waliwo abawalimu baffe be nawulidde abaalekulidde ku ssomero lyaffe ery'obusiraamu ekkulu. Ndowooza bwe naalyogera erinnya likijja kuwulikika bubi.
Ntegerekisi n'owulira nti Seeka gundi yavuddeyo, Seeka gundi yalekulidde. Naye ng'abantu bafaayo na kubeeguya kubaga nti Seeka please mukwatirire ekintu baga oba bagenda bagende. Naye nga baweerezza basomesezza abaana batakharajiza bafulumye mu ssomero eryo bamasheekha abakulu. Ni Seeka atuuka atyo Seeka watuuka ga nti ndekulidde. Olowooza aba alekulidde mu bulungi? Kitegeeza waliwo embeera gy'alaba etali nnungi. Naye tebasobola na kumuyita kumusiima nti akatukwateyo obukadde 10 katukwateyo obukadde 2 Seeka atandikira awo. Oba munnaye jangu. Naye n'osanga essomero eriruddewo emyaka n'emyaka lirina abaana 10,000 basasula abawalimu 40,000 35 ne baleeta omusajja yakajja yakafuluma ne mu field olw'okuba mbu agenda kusomesa biology agenda kusomesa chemistry ne bamuwa akakadde kamu n'ekitundu nga ne ku ssomero lusajjayo essaawa 2 bweziti olumu ajja na ku facilitation ne bamukwatira akakadde gwabeerawo deyire ajja morning evening ne weekend ng'osobola okubaawo tebasobola kuwa sente ezo. Naye no facilitate atwafunye facilitate omulungi bamukwatira obukadde 2 ne babawo obukadde 5 bana babeerawo abawalimu ne babajooga beera mula agenda kusomesa physics simanyi asomesa math paper 2 simanyi paper 1 ne bamuwa 8,000 naye omuwalimu Seeka kintu kino kyammwe mukwatirire manye jjana owootya omuwalimu 4,000 ku ssomero lyolina omuli abaana 10,000 ng'ate abawalimu be bannannyini ssomero eryo ssomero lya busiraamu ly'abawalimu lizimbiddwa ku musingi gwa kiwalimu wabula abantu bali mu kubazannyirako lwakuba ebintu byaffe eby'obusiraamu bya wano ng'oggyeko amasomero nti gundi eyakola essomero lye niyo ogenda okulaba nga ssomero lya busiraamu ddala n'ettaka likuli lya busiraamu naye ng'ensasula mbi wabula abali eno ku toopu be bagabana obukadde 8, 10, 5, 7 naye ng'abawalimu baffe babazannyirako buzannyizi bo balyeyagalira ddi mu kyabwe naye babaga mmwe naye baleeta oli owa biology owa physics simanyi chemistry we bamuwa akamu 8 2 omuwalimu aviirako n'okuleeta abaana ye ne bamuwaana. Ntegerekisi kale enkubiriza abantu nti abawalimu tebavaluwinge bwe baneesuula mu jjiriba ate si nti buli muntu waliwo omuntu gw'olabira ddala nga muwalimu yeewaayo kusomesa baana nibagabo bagenda tujja kufuna omulala we gwe mujja okufuna tali ku mutindo gwa bano mujja kufuna omuntu ng'omutindo gwa kiboggwe muntu aludde mu field wanjawulo olwaleero bano abaana olwaleero abafuluma beeyagala bweyagazi oba temumpa 2 nze ngenze mu kusuubula naye omuwalimu abakwatiridde mutandise naye be bazimbye ekintu kwe kiyimiridde oluvannyuma lwa Allah ne mubakkakkanya mwagala bawa 3,000 4,000 emyaka n'emyaka wabula bali abava eri ku sayidi endala eya kkono olw'okuba balina chemistry balina physics simanyi balina biology simanyi asome gundi alina general paper agenda okulaba nga bamuwadde akamu 2 akakadde obukadde 2 naye nga gw'oli awo buli kiseera oyo Seeka waffe bawalimu bajja kwesuulamu lumu ogwa jjulube babateera ekintu kyammwe ate tubaasanguze mu bantu nti mukoze bubi tubagumiikiriza ebbanga ddene ni lwaki temusasula bawalimu ntegerekisi bantu basasula abantu babalage nti weebali ntegerekisi abantu be balumirirwa be Allah kwayisiza abantu ne bajja naye ate omuntu Allah kwayisiza abantu ne bajja abayizi ne bajja ate gwe n'omufuula nti talina value tunatuuka okulekulira ne mumuleka bulesi nti Seeka gundi ge oba agende tujja kufuna abalala wallahi temusobola kufuna babenkana tekisoboka sinti yes baseeka bangi naye akutuulira mu ssomero bw'ati atuule wakusomeseza abaana bo omuvaluwinganga muyiteko mu sente z'ebbali ezitali musaala kwe sheekhi barakallahu fiika
naye agabane ku keeki kwogabana. Niye omusajja n'asomesa emyaka n'emyaka n'ayiiya ebbali n'afuna n'akapoloti ne yeezimbiramu akayumba nga gwe tokwatibwako na nsonyi kugamba nti seeko oli yeyeegulira poloti, sente ze tusobola omuwa tezisobola na kugula poloti, katumukwatireko kale azimbe ennyumba ye. Naye ng'ate bo basobola okukola ebyamaanyi, bagenze egindi bakoze bino ebyamaanyi, bakoze biri ebyamaanyi, naye nga ye musajja watwali abo. Ate olunafuwa bwotyo n'okaddiwa n'olwala abagawummula, naye nga tebasobola kusasula bulamu bwobwo mwokola ki mwoyise. Kale ze nkubiriza abantu ab'amasomero naffe tugalina, tuyiteeko ewaffe getulina getubeeramu, mulabe ffe tuhandolinga tutya abantu, ntegerekese. Kale mukimanye nti omuntu okuba nti yeewaddeyo okusaavinga umma eno, naffe abasigadde tulina okumuyimirirawo, tuteekewo emigongo gyaffe tulabe nga munnaffe atambula bulungi.